Mujebaleko bantu baffe mwenna abeekuumidde ku channel yaffe eno enganzi eyitibwa LN256. Omuweerezaawo yenze Sande era ng'olunaku olwaleero tukuleetedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Bryan White era ng'ono abasinga obungi mu bumanyi olw'okuba nti alina foundation egaba obuyambi eri abo bonna abateesobola nga eno bagiyita Bryan White Foundation. Musajja mukulu ono abadde abuliridde akabanga nga tetukyamulaba mu media saako n'ebitundu ebimu. Olunaku olwaleero mwana mulenzi Bryan White avuddeyo n'ateeka ebbaluwa oba ekirango ekyenjawulo ku mikutu gye egya social media gyonna mu nnimi ez'enjawulo ng'alaga abantu be abamuwagira abo bonna abawagira Bryan Foundation nti agenda kuba ng'akomawo ate mu nkuba ndala nnyo era akomyewo mu style ndala nnyo, agenda kuba ng'ayambira ddala abantu nga bulijjo era wabadde akikola, era n'abasuubiza nti omukolo ogw'okumwaniriza oba omukolo ogw'okudda mu system gugenda kubeerawo ennaku z'omwezi ezigenda okuba nga zitubuulirwa mu kaseera katali kawala nnyo, era ng'omukolo ogwo ekifo wegenda okutegekebwa kimaze okuba nga kitusunibwako oba nga kitubulibwako nti omukolo guno gugenda kubeera nga gubeera wali ku kisaawe Kololo. Tugenda kuba nga tubabuulira ennaku z'omwezi omukolo guno ogenda okubeerawo tusobole okusitukiramu ffenna mu bungi tugende tuwagire Bryan White kubanga musajja adizza abantu be ate musajja alina omutima oguyamba. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe enganzi emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugende maaso n'okugyegattako